Yes, Faridah TV yuji mbaniza na kusaba mbe subscribing atosikalenga offering Faridah TV yuji wantu wanzi updates zibazita tambula ko turaganda ya fene na kusaidi yaba celebrity ene Faridah TV yuji nkwaniza encha ya lero ngenda kusaba ko subscribing bwoli mupya Bambi kunakolwa edit muswa automatic egena kuba ebasalaka okukolifam enansana Rusunga abantu b'enansi temusubwa ku iride automatic egena kuba ezanya live automatic entertainment egena kuba ebazanyira live nga mbalaba maaso ku maaso awo ku Olifam enansana. Ensonga zanyingiddewo nazo nsonga za Faridah Nakazibwe kossa ne Stabua Natooro kossa ne Rape ejiko nakulegulu lwali lunaku lwakutaano wali ku NTV mwasuze mutya bano Bambi basobodde okusinkagana Stabua Natooro muyimbi kossa ne Rape kossa ne Faridah Nakazibwe Bambi basisinkanye wali ku NTV kossa ne ku Spark TV Bambi basisinkanye era Bambi wabiseho okunyumya wakati wa babiri bano era Bambi lyabadde Esannyu jerere nnyo wakati wa Stabua Natooro kossa ne Faridah Nakazibwe kossa ne Rape era nga Stabua Natooro yasiginyizibwa n'agamba Rape nti munnaye Bambi Rape kyeyakola si kibi era ebiseera byebavumiramu Rape abaana ku social media Stabua Natooro yategeeza nti kyali kimuyisa bubi era kyamusanyusa abaana okuvoolanga Rape ate nga muntu mukulu wa ddembe okwesalirawo era ye Stabua Natooro yategeeza Rape n'amugamba ye akole kyayagala ekimusanyusa takola kisanyusa balala akole ekintu ekinaasanyusa kossa n'okumuwa essanyu mu nsi muno kubanga muno mu nsi tubeera mu kaseera katono nnyo n'olwensonga omuntu aba wa ddembe okukola ekyo kyayagala. Stabua Natooro buno bwaka yabuwadde Rape yamugambye munnaye kola ebikusanyusa va mu kukola ebisanyusa abalala omukyala sigamba nti wamuyisamu amaaso nti oba n'omulangira mukyala bindeeba era nti oba kale wakakana n'obaako ekyo ky'omugamba ekyamuvoola ennyo abantu okutandika okuvuma ku social media. Stabua Natooro yagambye Rape munnaye kola bikusanyusa byokka era Bambi basinziddwa ne bagamba nti bannamasaka abasinga bo emikisa balina mingi kubanga bonna nga balaba wano bagambye nti bannamasaka ebintu byebakola muno mu Uganda kossa n'ensi eno okutwalizaamu bintu by'amaanyi nnyo kubajjukira abadde basinkanye bonna nga bannamasaka bonna basatu kugamba ekyabadde ky'amaanyi nnyo Stabua Natooro Faridah Nakazibwe Rape olunaku lwabadde lwaggulu wali ku Nation Media bajoza okuyita NTV kossa ne Spark TV kossa ne Daily Monitor kugamba Nation Media okutwalizaamu basinkaganye awo ku NTV Stabua Natooro ne Faridah Nakazibwe kossa ne Rape kyabadde ky'amaanyi nnyo era Stabua Natooro yasuubizza okubaako abasiraamu basiibula yasuubizza okubaako abantu basiibula ab'eddiini ey'obusiraamu jjukira bano bonna abasinkaganya olunaku lw'eggulo basiraamu Rape ajati Stabua Natooro ajati kugamba bonna bali basiraamu newankubadde eddaala lya ajati banna badifuna naye nga bonna basiraamu. Faridah Nakazibwe kugamba naye musiraamu kugamba kyabadde kyatabu nnyo wali ku lunaku olw'eggulu kyabadde kyatabu nnyo okutwaliza wamu era abaana ku Facebook ebifaananyi bino babisharinze era ne bakomentinga ne bagamba Bambi bano ngeri gye basinkanye Bambi enyuma oyinza ogamba baluganda abaana basinga kyebasanyukira wali ku Facebook ne bagamba oyinza ogamba baluganda kuba bonna basiraamu ate bonna Bambi banyumidde olunaku olw'eggulu olunaku lwali lwa Friday olw'eggulu Bambi ebifaananyi bino byasinyusiza nnyo abaana ku social media eziwera ku Faridah TV yuji ngenda kusaba Bambi osubscribinge ne temusubwa ku lunaku oba iride Olifam enansana automatic egenda kuba ebasalako nga bazanya live ba Rape bonna bagenda kubeerayo naddala n'abatanzi ba Florence Nampika ba Ahmed Lubowa ba Mulimira Sulaiti bonna ogenda kuba obalaba live n'olwensonga temusubwa Olifam enansana ku lunaku olwa iride balina ko bazanya live nga maaso Faridah TV yuji ne subscribe sigala nga otogoberera okuba twazi updates ezisingako ate updates ezirina value mwera